Essaala ey'okusabira Monsinyori Aloysius Ngobya okulangibwa mu lubu lw'abeesiimi mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Katonda Kitaffe atwagalira ddala, ogulumizibwe ggwe eyatuwa ekyokulabirako ky'obulamu obukristu mu muddu wo Aloysius Ngobya, wamuwa okukkiriza okutaliimu kusagala mu sakramenti ettukuvu ennyo erya alutaali, wamujjuza okwesiga nnyaffe Biikira Maria omubeererevu, olutindo lw'okulokoka kw'abantu. Yakubiriza nnyo abafumbo okukuuma esakramenti lya matrimonio era n'okulinywereramu. Yayagala nnyo abantu okutambulira ku mazima n'obwenkanya ebireeta emirembe egya nnamaddala. Olw'ekyokulabirako eky'obutuukirivu n'okujulira Kristu nga yeekutte ku nnyaffe Biikira Maria, tukwesengereza. Omuddu wo Ngobya olumu alangibwe mu batuukirivu mu bwakabaka bwo obutaggwaawo. Tukwegayiridde, omuddu wo ng'atusabira, tuwe kino kye twetaaga. Tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristu Mukama waffe. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.